Abafamile ya Marijani Dokan Zabibu Nsambya Gogonya mugombolola y'e Makindye bali mu kusoberwa oluvannyuma lwa bba munnansi wa America John Lamont Woodard okufa ku ntandikwa y'omwezi oguwedde kyokka ab'enganda z'omugenzi mu America ne bazira omulambo. Zabibu annyonnyodde engeri gye yasinkanamu n'omugenzi Oman mu mwaka gwa 2018 bwe yali agenze okukuba ekyeyo ng'omugenzi yataze kuwummulako era ng'ali mu jjaaso ly'eggye ly'oku mazzi mu magye ga America. Mugamba ndi musiraamu netweyagala naye yali nenkomawo Uganda naye nga nayingirawo najja Uganda najja nandaba ogwasooka amala weeks 2 naddayo nakomawo nero ogwokubiri namala omwezi gumu naddayo ogwokusatu kwe kujja najja nalaba famire yange. Bakomawo kuno Zabibu nayanjulira bakadde be omwami we bwe batyo ne bafumbiriganwa nga balina ebbojje lya mwaka gumu.